kwebaza webale gwe tufudde kye tuli bw'atandika kutwegattako ogenda ku YouTube ogenda ku YouTube teekamu Beg Media Beg owandiika babiri ne enega oyogereko ekigambo media ojja kuba olaba kampuni oba TV eyo nga bwekola ne bwetambula kyokola genda ku kade nyiga ku kade obeere ng'ofuna byonna byonna ebibeera ku mukutu ogwo naddala amawulire gasinga okubeerako omulembe buli lunaku kakati ne tuli ne Lubega Mukaaku Lubega Mukaaku musajja Bannabyabufuzi buli kifo akivuganyizzaako yavuganyako ku bwa pulezidenti avuganyizzaako ku bwa MP kakati tava mu ddiiro yagamba tava ku maili simanyi oba kyategeeza mu ekyo naye agenda kubanga tuyitamu kati ennaku ntono nnyo Lubega Mukaaku yatongozza ate ekipya oba kibiina kya byabufuzi oba nakyo kisinde buli kisinde ekibeerawo omusajja ono akibeeramu naye agusa kyekirungi kye kakati agenda kuba tubuulira kyeyatongozza kigenda kukola kitya kiri wansi wa DP batandise kibiina batandikawo ku kibiina ye ne babike SDP tetumanyi gye yalaga kati ate baleese kiki kino yali mu people power bwe yafuuka noopu n'addukayo bingi Lubega Mukaaku sooka obuze ku balabe ba Beg TV Beg Media TV y'omutimbagano ekyasinze okwegulira erinnya ensangi ze mbalamusiza nnyo bannaffe mwenna abalabe ba Beg Media ate n'okugiwa ekisiira yo yennyini teyeewayoka naye n'abajagala n'abagitanira njagala okwebaza bo bennyini kagitambuza babe okumpa omwaganya okwogera kwonna eggwanga n'ensi byensoose okwogera nakye nkwayidde mulimu ebimu naye bantu bakiwulire oba oyagala okumanya ebisinga okusiikasiika ebisinga obimanyi naye oba oyagala osiikesiikemu osisimule ensonga osisimule abantu kitandikako SDP abakitandika Omuli Lubega Mukaaku n'abalala abamu bakyaliko n'abalala bali mu Bulaaya Canada bakyambadde naye nabo mbayozaayozanga aba SDP ebbanga lyebamaze bisidde nnyo naye ebbanga lyebamaze mukisaawe tewasimbangawo ku kadi ekibiina ekiri kasogo ekiraze nti kisobola okuleeta bamemba ba Parliament nga Omuli Mabike n'abalala kireeta bameeya okulunyagwa balumwezo abamukulu aseeya abameeya aseeya ebugazi kibadde ne ba councillors mukawempe n'awalala kituufu mukulonda okwakuba nga tukyankalanyiziddwa Norbert Mao nga tukyankalanyiziddwa bannaffe betwalina mu people power tetwalina option mu kifo kyogga nti kwata ekikopo kwata simanyi muti emipiira nesomerawo ku SDP nga Mabike tukiza kuba mu DP block ate nga TP block erimu ebibiina ebyo n'ebikunsu ebirala nga TK nga solida suubi ekyali suubi banyiniyo bwe bayinza okubeera no suubi nali wamu naba sponsors naye saagigendamu naye nali wamu ne bamukulungwanya muli namukulu kwago mu kiseera awo era ngaebyo byonna byali biva mu mbeera y'okutusumbuwa kw'abawambi b'ekibiina emyaka gino 15 gibadde myangu kumpi 15 gibadde myangu okuva ekibiina lwe bakikolako almost final attempt okukikapukyaringa n'okukiowuninga n'okukiwabya embaali nzijukira wakuwayo banamawulire abankwata ennyo najja nesimbye olwalatereza ekibiina kya DP bannaffe Norbert Mao ne mukulu Sebala Kizito ne bakola kutwekobaane ne bagenda embaale ekifaliso kyajjukira ejja UPDF kyajjukira tensi era nabuuzanga abantu bane okukitiza tuyinza okukitiza naye kolowooza ndimu Museveni awadde emifaliso n'awa netenti z'NRM ye musiru talina kyayagala mu kibiina ekyo era gitugenza okumalira endagaano za kiro wabimanyi ebyo byonna lwaki weetaba mu kulonda lwaki wagenda mazina g'ekirasakugendamu by the way I'm on record kasita tebagoberera mukulu Sebanwadde yali president naye n'agaana okugoberera national executive ye byesazeewo
n'okuwabulwa okwava mu basajja bakulu ab'eggwanga bakardinaali Emmanuel Wamala abajjanga ba independent arbiter n'agaana okuwabulwa kwa Muzeeyi Ssemwogerere yawandiika ebbaluwa ne bamukulu Damiano n'abalala ne bagambira nti twalikoze delegates conference 2 naye n'agenda nga yagamba muze mpulira njagala kuwaayo obukulembeze obuddemu mpiseeko abantu bamubuuza singa wali president era wali musuddewo bwoti obweggwanga kuba yali amaze kampeni bwe naye awo wewaava obutawana Katonda bannanga abagenda abawa ekimuli ky'emirembe mutuuse bagala mutuuse baana naye ate ye mukulumaawo we definitely mwebbanga lyonna ne bwana alijja okwenkanawa ajja kusigala nga alina okukoza obwannakawufu. Tugenda ku kinyusi ky'olunaku ekisinde watongoza kisinde gwe ne Mabike ne bannammwe abalala oba mwatongoza ekibiina kya byabufuzi. Teweerabira nga bwe nkugambye nti mu 2016 nga naatulatu ali mu makati anaatera okuggwako twasalawo tukole an evaluation okulonda okwaliwo normally yandikoleddwa abantu baddiridde mu kalulu babawangudde obululu bwa opposition baweddwa mandate ne whip ya leadership ya opposition naye ekyo kibadde nakati kuno tekyabaddewo ku 2020 naye fe twakola evaluation tukola retreat Jinja yali abantu si bangi twalinga 16 ne bannaffe tugamba abayitako mu Uganda Young Democrats abamu baali batunga bafrena nabukenya Sulaiman Kidandala bamukulu Lubowa ate abala twali basajja abatudde gyali twali basajja abagenda batulula nga Mukaaku kati abeerera mmwe Mabike Dr. Bedi n'abalala Dr. Bayiga bamuwanga Kivumbi ne tugamba nti no tuddemu tusamoninge amagye ga Nkoba za Mbogo oba Mumasaaba oba Munyakitala w'eggwanga anti mwe mwabeera mwe mwava Uganda Young Democrats tusamoninga amagye ago twasamoninga nnyo bannaffe abaali basasanyiyo naye naddala abaali mu fraternity ya Democratic Party era kwe kugamba nti tukole kyetwayita reunion UID reunion eyatandikira e Makerere ne Serengeta Mukono yiyo Arua yiyo Gulu yiyo Masaka yiyo Jinja ate ngera tugambye nebituteesezza n'engeri tuyinza okwanganga akalulu akaddako tubigezese mu by elections era nga tukoze ekikunsu ekiwagirwa buli muntu yenna tetwayita ekya people power yogera ni people power twagikiriza ne bannaffe ebiseera ebyali new formation waliwo okwawukana mu FDC mukulu Mugisha Muntu omukyala Lasso n'abalala omukyala Winikiiza ne bakola new formation yavaamu ANT yalimu abajeema kubanga erojjukira n'akalulu k'abasaani okutwakukulembera yalimu bannaffe abalala nga mukulu Mwiru Kaluhanga n'abalala yalimu abantu ab'enjawulo n'abamu basipi baatuwagira so ng'oggyeeko fraternity y'abamazima n'obwenkanya omwali SDP PDP TJ Solida UID DP ebyo byonna twabireeta wamu netutandika amaanyi amajja agatuumibwa people power naddala nga tutuuse ebuki era ago gegawa ng'okutuula okutuuka mu Arua genda okuyambako ewa mukyala muzaanira wali yaliwa FDC ekyotera nga bw'omanyi era ultimately twawangula obululu 8 bwali obuzibu ennyinyi okuwangula ate ne tukola ne reunion ezo n'oluvannyuma bwe twatuuka ku salinsaliwo ebyokulonda n'okusoberwa mwe mwava ate okuzaala newandibadde nga twasetinga people power okuzaala twasetinga people power okukola amaanyi omu asobola okutayiriza bwe bajjawo proposal ya no mu kusooka kungulu tetwamanya nti waliwo embeera endala baga boba bannaffe basazeewo bakolerwa okuexpire naye tusobola ate okukolera wamu nga neno kaakati eyo yonna tukuddeyo kati ate ki kyewatandise kino kyewatongoza sabbiiti nakuntono sabbiiti ewedde si kipya kigenda kukola si kipya era nakyo kyabayiwaidi bokka kyabadipi bokka abanyiivu kino kigenda kukola kiti kino yo bakiyita bati
the union of the UID alumni. The union of the UID alumni. Entabiro egatta abo bonna abayitako abatendekebwako abakwataganako abakolerako awamu mu UID Uganda Young Democrats. Kakati balumina era ekigambo mu kigamba nti beebo abaaliko kabuga nti kati mpisa abeebuddo abaayitako ebuddo oba abenamiryango kakati oba ab'ekisubi era bonna bajja kukola ki bajja tino ogamba bannakisubi oyinza n'okwesanga nga n'aba primary n'aba secondary bonna bakoze eki bazze kakati eno ekkondeere twakuŋŋaanye tukole ekkondeere eryokulaba nti tugusa struggle mu nsalisale waayo mu bendi yayo esembayo egikozagi esembayo tunalemererwa kulemererwa ebigendererwa byakino ebigendererwa bisigala byebyo DP ebigendererwa kika ki bino DP teyabituukiriza SDP tebituukiriza suubi teyabituukiriza ipopowa byaganye nupu biganye kino kigenda ku ndowooza ate otekugamba kubanga people power kyali kinga bwe kinyonyodde ebyo tafaali byayongerwako aba SDP aba DP aba UID naye katugamba nti olaga ekyabangi tekyakoze naye ekya UID oza tukyetaaga abalala bangi bagattako ekyo ekyajja mu people power kakati ate ebadde ddiridde people power yatandika nga soka yatandika nti yali amaanyi nnyo tugenda okugisitula paka lyatuuka kumpi wandiise one phase two phase ogaba amasannyalaze ate ennaku zino ebadde eddiriddemu olw'okubeera nti teyatwala magezi mwagala kuzuukusa people power gatwala buli omu twetaaga okukola people power etuuke ku three phase people power bwe amaanyi g'abantu gatuuka ku three phase kitegeeza nti gaba gayina amasannyalaze mangi nnyo gayina capacity ne bw'oba gwe yagakola bw'ogazanyirako gakuba lazima gakuba ne bw'oba gwe omulala agazanyirako gagusa bingi mafactory kati people power ina be yaleeta bali mu palamenti pulezidenti balina ofiisi balina buli kimu kati gwe bwogamba no tuleeta amasannyalaze ng'amaanyi gajja kukuba buli ali mu gasobola bw'ogazanyirako buli ate gaba malungi ogakozesa obulungi so ekigambo kya three phase kidemonstratingwa bulungi nnyo amasannyalaze amasannyalaze ago batera okuwandikako akagambo denja hatali kabi denja kabi denja hatali tokwatawo bw'ogakuba era ate geweetaaga okuddusa ebyamaanyi gewetaaga okukozesa ebyomulembe okukola ebyomulembe gewetaaga okulaba nti ensi yonna eyaka gewetaaga okugamba amasannyalaze agaserifesi kwena tugeetaaga gyegagala okuyita nga ndabayo obujagaali bw'amaanyi okyasobolayo era bujagaali yategeeza nno obujagaali eriyo kugamba gyali yaddirira luli people power yalimu kati abanno yalimu aba ANT yalimu aba DP block yalimu abaki kati kibiina ekyerongo musigala nga muli banno okumweka muba munafu kigwe omulundi ogusoose kasita ensonga efuuka nnene nga muneebakwatako efuuka enkuba efuuka omusana tegeeka bulungi enkuba eyo gyolaba bwetonya owa green owa bbulu fena tukyetaaga mukulu n'omuto kasi ensonga efuuka ennene katulina ebizibu mu ggwanga bino ebisookerwako biringa 4 oba 5. One, tuli mu nsi tuli mu kiwambansi ekitabaaka state capture ewambye ne institutions zaffe n'amaloboozi n'obwasekinoomu bizinesi n'embeera z'abantu buli nerve center okutambulirwa embeera ne bizinesi z'abantu egiwanda nga tulina kibata deep state
n'abalowooza nti be bamanaginga state kati bali ku kiwani wane president agira naza okukanaga ate ebyo babikozesa abitegedde kyekiwambansi ekitamanya amanyi. Ekyokubiri y'ensonga ya leadership failure. Okumala ebbanga Uganda eyeetwala ekigambo kya leadership kyagaanye twalikuza nti kiriterera ku mulembe gwa Museveni nakyo kyagaanye ate nebyeyasuubiza kyali kiwaanyi. Ensonga ey'okusatu bagiyita bad governance or misgovernance, failed governance. Failed governance enfuga naye egaanye okudda mu mbeera mu square. Teri mu square. Munnayuganda kati akaaba olw'ensonga ezo bbiri ate ezo, akaaba misrule kugabbi, akaaba dictatorship obwannakyemalira, akaaba wanton human rights abuse zolabisa okutandika n'okwekandaza abubaka ba parliament, akaaba obutassa kitiibwa mu bwongo bw'omuntu, omuntu atuuka eyandifunye eddagala oba mulavu n'atalifuna so nga asasula omuki omusolo. Kale ebintu ebyo byenkugambye bikulu nnyo okufuna eddagala n'ekikolo naye ng'ate abifuna obwongo buli soba. Gwe mulama gwalabye gwe twagambye coalizing quality leadership for a new Uganda. Ekkondeere abaayitako mu UID lye baakubye ng'ate tebakoowoola abo bokka abali mu green and white mu mazima naki n'obwenkanyi, naye nga bakoowoola ne bannaabwe abali mu FDC, abali mu JEMA, abali mu UPC, abali mu NRM, abali mu CP, abatalina bibiina, abali mu poliisi. Jukira ne mugezika wensi naye yali wa UID poliisi jeno mulamba, abali babrigadier abali mu magega n'agaliwo, n'abali ebweru mu diaspora, n'abamu nga bali bafuna citizenship kumbi zawalala. Tubeetaaga bwe tuba nga tunasomosa eggwanga lyaffe ennyanga ennyonyo ewoleddwa mu bintu ebyo ebina oba ebitaano byenkoze eki byeŋŋambye. Ennyanga eyo nene nti teri sekinoomu agisobola. Weetaaga ab'amagye bategeere kye muliko. Agenda okuba agent w'ekyo eyayonka ku bbeere ery'obununuzi owayiwayi. Twetaaga owa poliisi eyonka ku bbeere ery'obununuzi obwankobaza wabagobwekubanga UID ategeeze banne nti wewa n'abali mu State House bwe tuba tulinayo twetaaga abayonka ku bbeere ery'obununuzi bategeeze President Museveni nti I think this is the way to go, kubanga waliwo ate ebintu ebirala bisatu kakali eno nayo ikikunta agenda mu ggwanga. Ekisooka bakiyita the deepening fear buli munnayuganda gyakola gyalina, the deepening suffering buli munnayuganda gyalina, the deepening confusion buli munnayuganda gyalina n'omunamawulire agina, the deepening not just confusion ne resistance to change. Waliwo abalowooza nti kakati nze bampita muboozi, nze bampita historical wa NRM, nze fwe tubbye, fwe tussa abantu, fwe tukubye abantu tubagyeko n'emitwe tubabuzizaawo. Bwe tunaagenda mu kipya tebagenda nabwe okutusiba busibi. Weetaaga obwongo, weetaaga obukulembeze obuwagaddwa, weetaaga obukulembeze obutegedde how to nurse a country through a transition, through ennyanga eri gye nkugambye osobole okusigaza eggwanga awo olina kukozesa mwoyo gwaki gwa ggwanga si mwoyo gwa nsiini. Ogwo mulimu munene nawuliddewo abamu ate kakati abo ate kati nedda this is big agenda, huge big agenda gye tulina okugusa. Gwolowooza abantu bonna bali ku opposition, omuli ebibiina, omuli ebisinde ebiri ku opposition nga birwanirira nkyukakyuka mu ggwanga, bonna tebakoze. Mwe bamezaya, mwe mugenda okubeera abanunuzi b'eggwanga lino nga muyise mu kintu kino.
omusa bwebera mukangeze omupiira bwesinga okutegeera naawe manyi okumanyi bulijjo you need a Maradona ku kisaawe Maradona ayinza okugira bulijjo weetaaga Messi ku kisaawe bulijjo weetaaga Ronaldo ku kisaawe tubere tubafunaga kaawe and Ronaldo or Messi bw'abanga ye captain wa tiimu kigiyamba nnyo era okuwangula World Cup players bangi abaliwo naye olwaleero nga olaba nabe agudde ebibiina ekibiina ekimu mu bwannakimu ekiri well placed kulembera challenge oba okusoomooza kw'obukulembeze okuliwo olwaleero omuntu asobola kinene era kutulowooza nti ali most well placed kyekikunsu nga ekya UID ekirina abasaasaanye mu buli tiimu kubanga bwe kikuba ggwanga mu gye ategeereke kate nga tokirowooza kyokugamba kirwanira kutwalafulumya abalala ani akugambye nti buli yaliko mu UID gyali mwetegefu okusambira mu tiimu yo sina bwetegefu walabye ku invitation twameza tulina gye tuyita convener group kakati convener group yo yeewadde obwa coach okitegedde kakati tugenda kulonda mu bazanyi ba UID baliwo abasaanidde okubeera mu tiimu eyawamu si UID yonna baliwo abasaanidde okubeera mu tiimu eyawamu ate mu tiimu eyawamu tuleete oba Besigye agenda kusamba namba 11 oba 7 mugaye waata emipiira oba Lord Mayor agenda kubeera dangerous substitute tumugambe oli dangerous substitute mu namba 8 owulidde oba Kyagulanyi gwe tunateeka mu midfield tumugambe kati gwe oli 6 muba okolaki muba obeera naye dangerous striker obwa dangerous striker luli wagezaako naawe gundi luli wagezaako nono kakati twagalayo dangerous striker ate omulala kwegamba tiimu yakuddamu kuteekateeka kupya kubanga okugutubulina nekirala okusitula omutindo ogw'obukoki ogwa management n'ogw'okuzanya kubanga oyogedde ku kigambo ky'omupiira noyogera ku Maradona noyogera ku Ronaldo nokuba Messi nezijukira obubaka bwe watambuzanga mu 2011 nga basimbye okuba pulezidenti ng'ogamba abantu Maradona nzize Cristiano Ronaldo yenze emipiira gyonna gyakugenda mu katimba kati abantu olowooza bakyasobola okuwulira byobagamba nti nze Messi siri ayolesa mubiri oba kyogera kuwa ekirungi okoze ebintu naye obiggusa otandikira mu nkoba za mboko kali gwe nga negayaalira ati waro no risk ngera aba people power gyowe bakikoze bukya bannaffe bagenda mu nubule tubagamba temutwala buli muntu wa people power naye ne batawulira olwaleero bukya ekyo kibaawo kwasi naaso oweekoyima twakagenda mu by elections 10 tewaliwo nemumpangula zesenta kwajulinga na muntu nkuba buwi results kyogamba okusasika kwa people power kyekivaako nuku okuluzinga si kusasika losing direction people power lost direction twetaaga okukiza ku direction and ku rails kyokola badde bakulawo ofiisi zaabwe era tebasobola okugambira naye nze njabagamba bugambi it's okay ate siwala namuntu nga bwekimanyi mbagamba bugambi kakati mufunye yakadde okugezesa ebipya byemukoze nga ebyange tebiriiko nti success rate eriki bagamba 1 million match ogiteeka ku namba line akantu kaali nnyo 1 million match gyatwadde n'abantu 10 ku kisaawe okay thank you very much kitekyakoze omugamba by elections twakoze tutya omugamba nti 0%. Okay, ng'omugamba nti twagenze ehoima mu kalulu ne twakoze tutya emitwalo 9 abalonzi mu 7 twalonzeeko emitwalo 3.14 ate ku emitwalo 3.14 twafunyeeko 13 that is 9.1%. nkugamba nze sendaga kayana naawe gwe naawe weera abamundabibwamu n'omanya kyokoze nga mugandi okay betwalwana ebitonotono twabitono low line fruit esooka kati tufuna sente eza gavumenti ez'omuwa omusolo tufuna biliyoni meka
nti tufuna miliyoni 15,800 buli mwaka kati emyaka tugeze mu 3 nti ezo ziringa biliyoni kumpi zagala kuwera biliyoni 18 nti bwetwogerako zabaka ziwadde basonda miliyoni emu buli mwaka baleeta miliyoni 720 ezo zo zikoze ekibiina kirina ekitebe ekisinga okunyirira naguzeeko half an acre nenzimbako enyumba ezabaddeko nenzirongoosa kakati kyekitebe otuuse ku levo ya PPP okyali kuyajjeemu kubanga nabo balina ekitebe tonatuuka kuyajjeemu oli kuyaddibi ate DP erina ebitebe bibiri ekimu si kizimbeko ekirala kyo kizimbeko naye yagula ebizimbe bibiri naye teyabifuulira nnyo kale naye ina n'ekitebe kya faadi kwetendekera abantu kati nkuteeka buteesine nga mwekyo oli ku 45% ekyokugula ekitebe. Thank you very much tokyapangisa osevinga miliyoni 25 zobadde owa landlord wekamoti. Thank you very much okoze bulungi mwana wange naye ate okuzimba superstructure ezatuleeta superstructure ezo twali tetulina na kitebe nga tubeera ku street. Superstructure ezo zitegeeza nti olina grassroot tractor esobola okukombinga ebitundu nekuwa akalulu nekakuuma neeta DR forms zava ku kiruli ku 7,1200 nti bafunako DR forms 1,400 ate mu wiiki emu zaali zigenze mumikono gyaba SFC negyabaloya bamusebe kitegeeza negye batwala ogumu tezakuumibwa bulungi waliwo ekituli nno ate si kituli wabula tuli amazzi okuka mu kisero kwegamba zesena agakayana naawe nkubuulira byenkubuulidde it's upon you to change naye ne bweba tokyenyeze tosobola kusigala ng'olina oli block mu kkubo ly'abantu abalina existential threat abalina survival threat kubanga tuli ku kisembe bwe tutakola biteekwa kukola bituufu tugenda kusaanawo tuvudde tuleeta omulamwa coalizing quality leadership ng'abaana ali ku kamera ngambye nti nkubuuze nti abalabi tebabuyite bujjaana nnugu ebitandise obbasensera kyekibuuzo ekisembayo obudde bwaffe okola ebituufu oba okoze bujja bw'onenya n'ogamba nti bannange wano nga waliwo accountability deficit obwo buba bujja wano nga waliwo trust deficit obwo buba bujja bw'ogamba omuntu munaye tekyandibadde kirungi kugamba muntu ate yakuwa akalulu n'afiirwa n'abantu bangi mu process eyo n'omugandi gwe nalumansi lwaki abeeri bampita obwinyi abeero bampita ngobi lwanalumansi lwaki tompadde erinnya kiyinza okukuggyako omukisa gwabo okukuwagira mu kalulu akaddako obwo buba bujja badde nga nbagandi mwetereze tusobole okugenda mu maaso tetujja kusukkawo ebyamukaaku bingi nga bwe nakusunsuliddeko kamu n'olwekyo leero katusooke tulukomyawo mu kitundu ekyokubiri mutulinde ate nga tutunulira ekisinde kino mu mwezi gumu 2 mu wiiki 2 biki bye kinaaba kikoze mwebale